awukotinga bulungi ate engabi naye evudde ewaka ngezze kunoonya muddo erye eddeyo yonse omwana gwaki. Sulemaani agambye nti ekintu Katonda kiyewa omuntu mu nsi ekiringa ekyessanyu kwekola obulungi n'okulya oba okusanyuka kyekintu kyalina mu nsi. Katonda omulungi yebaza. Oyo gw'oliraanye ng'enjala yamulumye afuna omusuwa ku nnyindo ojja omwegereza mu biseera ng'enjala emulumye. Ebigambo bikendeera ayogera kimu nagabyeko ne wano wabanga kuse asaaga anyumya ontegera enjala eno emukyusa entegera waliwo entegera eno efa ng'omubiri gumugamba gwe tulaba nti tugenda kufa olyawo otunula butunuzi. Katonda omulungi yebaza kubanga omubiri guliwo lw'amazzi nakukola ki nakulya. Katonda omulungi yebaza. Omusajja ono bw'alaba engali n'agigoba aba agigoba sayidi endala gye badda nga waliyo ate empologoma naye enjala egiruma emaze ebbanga ng'egikola ki eneetera n'okukola ki emmere yaayo eryaki gamba erya muntu nangabi emmere yaalyo eyaki ate omuntu agoba ki baddawa. Katonda baje tulaga gobadde okimanyi nti mu kiro nga weebase nofuna ekirooto nga kitiisa waliwo omwoyo nga guli atiisa eyo gyofuna nga emmere yaabwe era nga buli weeraliikirira. Katonda omulungi yeebazibwe nga gwobufiidingi bw'ekyokulya. Obadde okimanyi nti endwadde ezikuluma mu bulamu bwo waliwo ebifiidingi bwekyo nga emmere yakyo okweraliikirako kwobeera mu bulamu bwo. Kati wuliriza bwe batuuka ku ttale ne basanga empologoma bombi ne beekanga wanga binaani. Kati wampologoma yennyini kibira ng'abuuza omuntu onoonya ki eno ng'omuntu addamu empologoma nga mugamba nze nzize kulya kubanga ensi eno baagimpa ngikole ki lubereberye meka bayibuli egamba nti Mukama naawe omuntu ensi luberebere 2 omuntu nga yalina okuddukanya ki ensi. Kati omuntu agamba engabi agamba empologoma nze ndi wano okunoonya ekyokulya kubanga abaana bange bagenda kukola ki. Kakati nno kiki ekyabeerawo ne bagenda ewa kabaka kubanga kabaka eyali omulamuzi w'emiki. Empologoma ng'enenya omuntu okuyingira ekibira kubanga ye enoonya ekyokulya era negamba engabi nebagamba mmwe mwesootinge wabeewo omu ku mmwe gwe nnina okulya. Ani ayogera? Wampologoma agamba wangabi amugamba nze enjala ennuma jangu nkulye. Ogwe bw'otajja omuntu ajje mukole ki kuba biri ani agenda Katonda omulungi yeebazibwe. Kati kino kyekyabeerawo awo ne wabulirwa eddoboozi lya kabaka ng'awulidde oluyoogaano oluki olunene n'abuuza kiki ekiri awo. Empologoma ne mugamba ayi kabaka maze ebiro bingi nga siyinza kufuna kyakola ki so nvuddeyo njigeefune ku kyokulya nsanze ebyokulya 2 kwe njagala ng'ekitya kyonompa kye naakola ki n'agibuuza waliwo ki naki. Wampologoma n'addamu Mukama n'amugamba ndabawo omuntu neki n'engabi. Ne babuuza omuntu w'olyawo omuntu n'addamu ayisebo kabaka wendi wano ekindeese muno ndese omwana afa enjala abaana 4 n'omukyala bwe sidda waka bagenda kufa ki. Mbadde nsaba leero tompaayo naye wanga byono tumutte tumugabane bameka. Wampologoma atwaleko nange ntwaleko kubanga wangabi atumala ffembi. Ani ateesa? Katonda omulungi yeebazibwe. Mukama n'abuuza wangabi ng'asirise n'amugamba sebo wangabi gy'oli wansi eyo n'amuddamu nti ayi kabaka gyendi. Nga toyogera n'amugamba ayi kabaka omutima gwange gujjudde amaziga n'omubiri gwange. Ani ayogera?
n'amubuuza lwaki okaaba n'amuddamu n'amugamba nti ayi kabaka olw'ensonga emu ndese abaana babiri ba wiiki 2 zokka mu nsi. kola ono omuntu ewaka we waliwo omukyala mukulu. omukyala ono gwaleseeka ajja kusobola okulabirira abaana bali abaki. wampologomolo katalina bugumiikiriza kaali omuntu nzezireyo nyonsa abaana alindi olulala. kiteeso kyani? omuntu n'amuddamu n'amugamba ayi kabaka gumiikiriza owulire ebigambo byangenza omuntu kubanga abaana bano 4 n'omukyala ali lubuto abaana 3 n'omukyala ali oluki tebasobolerako ddala yadde akatini ennyo yadde akaki okubeera mu nsi wesiri. mulowooza statement y'omuntu yali ntuufu oba mulowooza mutya? statement y'omusajja ono yali ntuufu? bameka abali mu nsi nga tebalina bakitaabwe naye nga bakuze? oli omu oli wakubiri bataata babaawo dda naye webali mu nsi. Katonda omulungi kitegeeza okubeerawo okw'obulamu bwaffe tetuliwo lwa muntu yenna nye tuliwo kubanga Katonda asazeewo tukole ki? era Yesu waffe ngalizaamu. ekifaananyi kino okirengera oba kyenkuwa osobola okukitunuulira n'okiraba. Katonda omulungi yeebazibwe. kiki ekyaddirira wapologoma n'agamba ayi kabaka oli mulamuzi mulungi kubanga okimanyidde ddala nti emmere yange ndya mibiri gy'abalala siyinza kulya muddo kuba tegumbeezaawo ku nsi wabula nsobola kulya mibiri gy'abaki. olowooza kabaka ani gwe yawaayo? kubanga wangabi yagamba alina abaana bameka? kitaawe w'abaana bano ababiri tamanyi na gye yakola ki? kati wangabi bwe yazaala abaana ye maama yani? kyokka ate ono omusajja wangabi yakola statement agamba nti ye ne bwafa eka waliyo maama n'abalala bameka bajja kusobola okubeerawo. kale kitwale yekwe mulamuzi. wapologoma agamba nze kabaka nze ebyange biri mu mikono gyo we si byanfa kati. wani ate wapologoma bwafa talina gwagenda fiiringa okuleka omuddo ofuna ekigimusa. awe bayimiridde bwe nali nsoma mu primary edda kabajjukize bano abasoma bajja kubaka wa bulungi. Teacher yakubanga ekifaananyi what is this? This is an insect. nebakubawo omuddo, nebakubawo ejjanzi, nebakubawo kakyakalaakubakwa ekikere, nebakubawo omusota, nebakubawo ekinyonyi. obiwulira? kati nakola kasango nga kava ku muddo nekagenda ku jjanzi, ng'omuddo gulya omuddo gukula, ejjanzi nelirya ki? Ejjanzi nelifuna obulamu. ate ejjanzi kiki ekyaliryanga ekikere nekirya ki? Nekifuna obuki? Obulamu. ate omusota negulya eki? Negufuna eki? ate ekinyonyi nekirya eki? Nekifuna eki? Ekinyonyi nekigenda mu bbanga, ekinyonyi nekituuka mu bbanga nekirwala nekifa nekigwawa, omuddo negufuna ki? Esi netambula negenda wa? Kati gwobadde okimanyi nti okubeerawo okwo ku nsi olina kubeerako kyotta okubeerawo. Ekyo kyobadde okimanyi. Lumonde omusima mu ttaka nga mulamu nekitakumalira n'omufumba afiire ki? N'olyoka omukola ki? Bw'omala omulya n'okomekerera wa? Netufuna protein endala eva emmanju oba kyetwandise ekigimusa, neguddamu omuddo negumera. Bwe baziika omuntu emyaka 10
bw'osimbawo ekitooke kiyinza obala amatooke abiri omulundi gutya kijjawo amaanyi ago kubanga omubiri gwo bwe guvunda gufuuka ekiki kati emmere eno neddamu neyekolaki by the way nasoma ku history owa Itira wali omusobyeko balaga nti Itira yali musajja mutemu eyattanga abantu abayitibwanga abaju. Ani amanyi abaju? Abaju singa esaawa zino baba bakuleeta ekibuzo ne bakubuuza nti abaju be baki olwaleero oyinza bagamba batya? Singa bagamba abayudaaya be baliwa era oba okyabuze Katonda bulungi yebaze kati nze kambayambe mbasomese omanyi ekituliisa Mukama n'atufuula abasomesa kukuyigiriza. Isirayiri be baali abaju ly'eggwanga eryavaamu muki eyitibwa Isirayiri. Wuliriza history eraga akatabo kali kalaga nti Itira yali muki nyina muzaala yali muki gobadde okimanyi ande pulezidenti wa Ukraine ayitibwa ani? Pulezidenti temumanyi owa Ukraine? Pulezidenti wa Russia bamuyita ate owa Ukraine olina okumanya ebintu ebyo byonna. Katonda omulungi yebaze. Oteekeddwa okumanya abakulembeze ba Afrika n'abakulembeze baawa. Oteekeddwa okumanya ensi olw'ensonga Mukama ajja kuwa ekirooto ng'alina ensi gy'akutwalamu naye nga togimanyi linnya. Kati omukisa gukole ki? Kakati g'obadde okimanyi nti pulezidenti wa Ukraine naye bategeeza nti omusaayi gwe gulimu abaju ate nga abaju be Baisirayiri. Katonda omulungi yebaze. Isirayiri yeggwanga Katonda lye yakola ki? Yalonda. Kati history egamba nti omusajja Itira yakola ekyuma nga kiringa bw'olaba kyalo kino bwefaanana. Katonda omulungi yebaze. Naye ng'ekyuma ekyo balina bye bakiyita mu katabo simanyi tapula balina erinnya lye bakiwa nga ekyuma ekyo bakwata ne bakuteekamu ne kikukamulanga bw'olaba bwe bateeka akatunda mu blender. Wali olaba ku blender ng'erina ebintu byekuba. Katonda omulungi yebaze nti basobola ogissaamu karoti nga namba n'egikuwa ng'efuuse buki bulindi. Katonda omulungi yebaze. Kati bamutegeeza nti ekyalo ekimu tekikyabalako bintu kubanga ettaka lyali likoze eki likadde. Abantu bwe bamutegeeza bwe batyo akatabo kali kagamba nti n'agenda akwata abaju abaali basukka kumpi mu 2,000 ne babakolera ekyuma ekyo nga bakiteekamu omuntu ne kimukuba omutwe eggumba engoye ne zifuuka buliri ne zifuuka obunga. Katonda omulungi yebaze. Ne bakwata abantu abo ne babatwala ne babayiwa ku kyalo ekyo. Abantu abaliko ne babajjako olw'ekivundu ekyandisobodde okukola ki okubeerawo nti ne wayitamu emyezi nga baliwako ebintu ebyo. Ekiseera kyagenda okuyitawo ne balimako emmere yabala nnyo because why omubiri gwo bwe gufunda gufuuka kigimusa. Omubiri gwo bwe gufunda gufuuka ki kigimusa. Tolaba emulago batema abantu bano abalwadde kansa oyinza olwala kansa ne bakutemako omukono olowooza bakukuwa ogenda oguziike. Teri bwe bawa mukono gwo oba kugulu kubanga bagukutemyeko. Balina ekyuma ekibyokya. Kati bwe kibyokya ne bifuuka obuwunga ne bafulumya ne bigenda ne bikola ebigimusa. Kubanga omubiri gwaffe Bayibuli egamba nti ly'ettaka. Lubereberye 6 agamba nti omubiri omuntu kati bw'otunuulira omubiri gwange kuno n'ettaka lino olaba nga byagala ofaanaganamu lwakuba ogwange gulinga buloke yali eyagala osirira. Katonda omulungi yebaze. Kakati bw'otunuulira kamo yamusisa. Kati bw'otunuulira system omubiri gwe tunuulira wano tunuulire wa
tulanga bafaanagana okirabe nti kati nze eryange ettaka ate ddala waliwo ettaka eritera okuba erya black mulimanyi sitosi waliwo ettaka eritera okuba erya black kati lyeryani wetri lyeriki lyeryani katonda omulungi yebaze kati tunuulira kati ono mukoso wattakaki haleluya katonda omulungi yebaze Sulemani n'agamba nti yalaba okutegana bategeezako bategeeza obudde gye bubatambulako mu nsi bwe noolabanga ebintu ebitagenda naye nga ate bikolaki bigenda katonda omulungi yebaze leero oyinza okugamba nina emyaka 10 n'emyaka 2 n'emyaka 3 kati ng'olabanga obudde obuli okumpi ne wabaawo endowooza ekuleetera okubeera nti olabanga ebiri okumpi naye ate nga bitambula bikolaki osobola okubeera mu nsi nina omuvubuka gwe namubuuza ekibuuzo ekyalimu ekiti namubuuza bwalinga okyasoma ku ssomero wayogeranga otya nagamba nze nali nsomanga ngamba nja kuba mugagga wemalire okukolaki nebwabo kyomala osoma omaze ebbanga kinti kati maze bbanga lya myaka 10 nkola sente tezikolaki naye tezibula ofuna zoolya n'olyayawo akafu k'enkoko bwofuna emitwalo 10 endowooza negamba lya ku kifi ky'enkoko kisoboka n'okirya jagala kungatta ebbeeyi n'ogikolaki kubanga wabaawo endowooza eriyogera n'obulamu bwo oba kyekuba okitegeera nekuleetera okumatira nekuleetera okuwulira mundayo nti bisoboka nekuleetera okufiiringa mu bulamu bwo ng'owulira nti kino kiri bwekiti naye ng'obudde bukolaki kyova olaba ngamba abantu kibi nnyo okubeera mu lunaku nga tolina kyokoze beerako ekintu kyoyiya ensi kyeritegeererako nti waliko muki Sulemani agamba nti obulamu temulina vali wabula ekintu ekirina vali mu nsi gwe mubiri nti leero nga bw'oli kwekulya n'okunywa n'okusanyuka kyekintu katonda kyeyakolaki abantu ne kuzimba ekizimbe Mabirizi complex mukazi naye tanatuuka uwe gye yafudde kati ne bamuteeka wakya nga lowooza atuuse omulambo ogumu gwali wano nga wano bafiiribwa nga weyingiraku wali eri maaso nabo bakoze eki kati ye bwe yasanga nalowooza nti bafudde n'ava ku motoka afudde muki musajja nkotinga byenjogera afudde muki watukire kyokka ye yafudde obuwe muki mukazi yatuuka wawe banange asifogenze pulosi abakabi bonna basooka ne basamalirira ng'enkaba y'ono ndala ne bamukwatakwata awo bamututte ku mulambo agenda okutugamugamune akafudde musajja kyusaamu enkaba gomanyi nti n'enkaba oyinza okukaaba efu kyova olaba kati tulina eno generation tulina abantu nga tukusasula kukaaba gwe nojja okaabira emirambo nako mulimu era oba oli wano ng'obanyimu okukaaba weteeketeke tunatera okuwandiisa enkaaba oteekeddwa okubeera ne stylos kati okaaba otya afudde muto obwenkaaga tukaaba afudde muki baba myaka nga 15 tukaba tugamba abadde akoze ki olina okukwata kodisi tokola ensobi kati tukaaba abadde mulungi oba si mulungi tetujja gamba abadde muki muwanvu wana kubimubaddeko kale tulabawo obuzibu obuli mu nsi eno ngala mubumanyi nti okukaaba obadde okimanyi nti okukaaba kirungi nagaleko nti obadde omanyi nti okukaaba kirungi bannasayansi bakola okunoonyereza nga waliwo ekirungo ekiri mu mubiri gw'omuntu naye ngaekirungo ekyo kifuluma mu mubiri gw'omuntu ng'akaali ekirungo ekyo singa tekifuluma nnyo mu mubiri gwo ofuna endwadde zino wammanga mbalwala endwadde z'omutima kubanga ekirungo kiri kibeera kingi muki
wali ogendereza nti wali ononye ku maziga ng'okaaba amaziga go n'oganuuna oyinza okwegomba okukaaba buli lunaku oganuuna kubanga ali streets galina testi ndala gawomerera nze nakaaba olusi nesekera kusawe banyumaniga kuzama amani omu babiri mwanike mikono muswaze stand tulabe omu babiri basatu bana batano kuyesekale zamani bawo boke nyiri ataleka kufukira eki no mane wesekerera wekeraga ne waite ekiseera kwange mimi ebaddeeta emanye ekaaba bwebase wakabye jjo nekujjukiza nti leero tonna leero terikaaba enotalegaba leero tewakaabe imose emikono gyo tusaba okubaako Katonda mugaye nti Mukama tuwe okumanya n'okutegeera tuwe ekisa Yesu ekyokumanya n'okutegeera nga bwewakirwa Sulemaani mugambe Yesu amagezi okumanya n'okutegeera okuyita mu linnya lya Katonda omulamu okubiyisibwa kungalizawo mu kiseera sikiwange njagala maliriza saavisi eno naye njagala saavisi eno ebeeko eddala lyekuteekamu bw'obanga oli ku nsi eno ng'olina ebintu by'okola kitwale nti ebintu ebizze mu maaso go tebirina nnyo gye bikusuula bwa bulabe kyentegeeza ki beera n'endowooza beera n'okutegeera munna ne bwakola ekintu nga kibi nnyo beera n'okutegeera nti kya kiseera kigenda kukola ki ekimu ku kitusudde mu buzibu ne bannyinaffe ne baganda baffe kubanga tulina emyonjiri egy'obubi gitusindiikiriza buli ssaawa okukola gye tutalina batuuka kukola ki gugamba kikole ate woolina okukolera omwoyo guli gwe bayita overdelaying ne guyingira bulamu onodelayinga budelays kati ng'okola slow ebintu tebiri fast obadde okimanyi obudde buno nina okukola kiro ate tokikoze nze nabadde mbuulira kulokta nenjogera ku kibi ekyomwoyo ogukwata abaana b'essomero kasita tubayinaani oyinza obesangana nabo bakisinkanyeko nze kyambonyabonya saali musiru naye ng'ebibiina mbisemba ekyapanga obuzibu kyali kino nti ticca bwe yajjanga okusomesa omwoyo w'otulo najja ne basomesa sabujekiti namba nenjikootingamu ebintu bisatu ebintu bimeka ebintu bisatu byekootiizeemu lumu ticca yanyimiriza mu kilasi musi yes madam stand up nenyimirira nze ni mwanvu nyimirire mu kilasi nintandika mumagalala ekyamazima nga mbadde mu tulo omwoyo guli gukubba woolina okukolera Sulemaani kyava agambye nti ebintu bye tulowooza ng'ebisoboka ebye twandikoze ne tutabikola ki nenyimirira what is a science kubanga yetopika ebaddewo ninga omukazi akinyonyodde ebirundi 10 science is a living story is it what waliona byejinjerisa bweba byannemanga lulikwakyo bimbuuza leero Katonda olonjeebasa ticca nakutunuulira bwati nawulira obusungu tebikinyiiza musomesa kusomeseza ssaawa namba kintu nakikubuuza nga tokimanyi ssaawa namba alikugwe okay hello class today is a topic
topic in mathematics. Mathematics. Musistanda. Topic today is what? Come on. Nakuita maths. Ate teri mwoyo gusinga kuba mubi. Ngaito wegisa magame tuwaliwe ebirunga jirya ki ku Kyakuwa. Bakuyita maaso nga neki bakuyitidde okimanyi ne botuddemu nabo otudde nabo buli taamu osoma nabo bamanyi ne bakuyita oweeyo ansa n'oyasamira okimanyi. Era buli mwana ali wano ngenda kukusabira omwoyo ogw'omwoyo gubeera guva ku bazaddebo kubanga bazaddebo temwalimu mukulembeze ayimirira mu baki, temwalimu pasita ayimirira mu baki, temwalimu bishop ayimirira mu baki. Kati emyoyo gino gibagoberera emirembe nga gikulemesa kubeera mufuzi onoyimirira otya okugesi boba olemereddwa okuyinga mu mantu 15 obeeko kyoyogera. Nze ono nayitako lumu mukwano gwange eyo bamuyitanga Kasasa ng'ayogera ne muyita olunaku lumu Emirembe n'atandika osegerawo ate nga mwekakasa. Katonda omulungi yebali tolaba wano wetuli nyinza okuyita nekugamba nti sisa lyange otubulire ebintu nga bibiri byomanyi ku Yesu ngaekitufu omanyi n'ebiwere 10 naye omwoyo guli n'ekimu nekikola ki ticha n'alyoka gamba ku bintu bibiri londako kitya okukuba emiggo yagiyitanga ti musi I'll give you that tea ngomanya kyagenda kuwaayo chai so wa lunch no tategeeza nti bananywa ku kikopa agenda kukolekeramu. Nakubuuza nkuweeki otuwa ansa oba tukube n'ogamba ticha sekula naye nomanyi kyebategeeza okuwaayo akabinako bakakuba embooko 5 bwe bamala okukuba embooko 5 oba bwakabaayo n'otandika okweyongeza ogamba nebo tezinyuye ansa abadde ekimanyi abayizikisikisi nakulinalaba ngaolugulu eriweddewo ekyamazima nga ansa yeeyo 3 + 3 = stand up. Okay, give me the answer. 3 + 3 equal. How much? 8. Twagenda n'obuti n'okwata obuti nga bulinga 10 n'obusuula kamu n'osuula obuti 50. Nebakubujja empi nebateekawo 6 nolinoting anti 6 nebakuwa ekitabo nowandikawo akan'omutuuka nebaleeta testi yenna n'ogigwa naye nga bulijjo mu kitabo otuuka buki waliwo emyoyo egitera n'okubakwata mu kiseera eky'exams nga nnyoke yali akulira abasembanga yatuulanga namabega eri mu kibiina kati bwekirwanyisiza otuula mu maaso kati omwoyo guli oba ogenda osoma ne gujja bwolira mutwe gufukiramu Katonda amaziga gakuva mu maaso kumba eri dimoni eyingidde eyasengawo yafa nga talisomi naye nga bulijjo bakuyigiriza kakati watizone nachance yes Natures, yes, madam. Give me that answer. 6 + 6 equal. 6. What is the answer? When you call a teacher, the answer is. Oh, you can also already good. Ninga answer it.
Yes, teacher, I'll tell you, I'm quick about the way you won't make a unique about one answer your what is that, teacher? The 60 times 60 equal answer 10. Nakulumba twaba college muzo ne baninanya akawala akagezi nnyo naye nga kampi nnyo. Nze ng'ali munene nnyo muwanvu nnyo naye ng'ali busibu nnyo. Teri kyasinga muleetera buzibu. Akawala kano kankwatibwa ekisa. Kalaba ntunula mu wenti mu kitabo kyako nako ne kabifuula. N'enkoppa ebyembi. Agamba omusiru ne bw'omuteeka mu kino n'omusekula asigala musiru n'atagaba nalinnya ntiriro bwebateekawo linnya n'aleeteka ku namba 5 eruwe kuba mwoyo okuzingako okutegeera amekanga aliokovyeko kulinya lyamika atonogozie basiru waliko pako Yajamuwa muwogo. Tacha jogera nali nyali yakoppa. No ya kuida nyali kopako. Hallelujah. Wali muwogo na yeye yote. Kale kaba tusomero nyino lwaluka. Swemani ngayogera kulambuno engeri gyeyabulabamu obwensi Katonda omulungi yebazwe abamu abali wano muli bakodo ate muli basabiriza nnyo ng'ekyokusaba gwakulembera naye okulya ebibyo biriyamwa ye n'obanga olya n'olengera nti waliyo akumanya oteekayo kalamba kannamungo nikakutuyire kati Sulemaani agamba byonna byabuki kala tuwulirize awamaliriza. Tuli mu kitabo eky'Omubuulizi essula y'okusatu katumalize olw'e13. Kyekirabo kya Katonda. Kyekirabo kye yatuwa okuva eri Mukama ku nsi kulya nakukola ki nakusanyukirako. Olw'e14. Manyi nno nga Katonda nga Mukama buli kyakola kyonna kyatukolera bwa kinaaba nga kyalubeerera. Katonda atukolera ebintu nga byalubeerera. Bameka ng'ali oweddeko ekisinziro ne kiggwako n'ogenda bakuteekera bw'oli bameka nti emmotoka zemutambulira mu mazzi w'emipiira nga miki ne bagivuga omwaka gumu ne bagamba ebipiira byakoze eki naye ng'omupiira gubadde n'obuntu bunene bwe guti kyokka gwakasinzirako katono naye tekakola ki otambudde ng'ende engatto zigwa olubege tekagwa luki zikutuka ngende tekakola ki kyukira naye oba obugambe singa ekigere kyekyo kyalinga nga tubadde wakakyusa anakikuja kukwagagamba Bwakuwa takola ki bwe yabawo obulamu nga bwakulya yabuba watali mubajjako ne mubanga temukyalya mulina kulya mirembe na biki mirembe na biki balekanga olulimi bwakula ne bagamba kowezeza emyaka 5 katulukugyeko tukuwa olulala bw'olina gwokulaki Katonda omulungi yebaze kyenyogerako kitegeera obulamu bwo agambye nti ebintu by'ensi bw'abituwa nga byaluki eryo eriiso ly'enfufu eryakaligendako singa yalinga ttaala lya mmotoka wandibadde buli kadde okyusa eriiso singa kati olina ddala
singera tunatera nga buli lwotukanga ojjano simba layini nga tukuteekamu eriisa eki eddala naye lye watandika nalyo ng'olina olunaku lutya buli lwokola aligejjesa buki okutuuka wokola ki waliwo kitegeddeko omuntu akula budde ki nakyoka nkikubuuze bameka omanyi omuntu obudde bwakuliramu kiro bwegenda osaze kamaaka nga weebase owepima obuwanvu bwokoma otekewo kamaaka nakala okateeke waggulu onoogenda okuddamu wiiki emu ngaoyise kamaaka kubanga bannasayansi bagamba nti omuntu bw'amala okulya omusana guno ogulaba gukyaginga omubiri gobadde okirayi nti omubiri gwe gulimu amasanyalaze kyokera neba omugambe nti obadde okimanyi omubiri gwe gulina amasanyalaze kati oba oyagala okikakasa genda okwate eryanda oliteeke ku lulimi lwo ojja kulira nga libwomerera gubadde okimanyi nti omutima gwo wali omanyi lwaki mu ddwaliro bwe bakuteekako ekyuma kireeta obuntu obuli bwe buti mwe bwe muyita obw'obulamu obwo obuntu tebupima bulamu obwo obuntu bupima amasanyalaze gali mu mubiri gwo era singa busirika kitegeeza amasanyalaze ago gavuddeko omuntu oyo abaafu era ekireetera abantu ebyuma bino muterabira ebibakyaginga malwaliro ne bakikuteekako nti tekikuba kikunyonyongera kikuba masanyalaze ng'amasanyalaze gano gekikuba gaba mangi nnyo okubisa amasanyalaze omutima gwo gwe gakola emirundi 10 kibanga bonogamba nti eryanda liweddeko amaki naye kandikooneko eddala eririna amaki bwe tukoonako eddala eririna amasanyalaze nalyo nelizuukuka nelifuna amaki oba ontegedde kati omuntu amasanyalaze gano agafuna ddi musana nga gwaka kubadde okimanyi nti omubiri gwo gulina kyetwandise solar panel the solar panel nga ekyajinga singa gwaka bwe gagenda olina battery nga bwe mutima okusigala nga gukola era singa tegugakola ofa amasanyalaze gano nga gegatambuza obwongo bwo wandi ekyo badde okimanyi atono omulungi yebaza kati nekyo kitegeera okuva n'olunaku lwaleero nti era singa kakomozanya kitegeeza biba bikoze eki kati lowooza bwoli mu nseeno ekiro omubiri ne gusigala nga gukola osogonyo n'emmere gye walidde kubanga olw'ensonga emu nti amasanyalaze bwagafunye ddi emisana mukama bawabuse olwaleero byonna byokozesa mu bulamu obwa bulijjo birina kyebigatta ku bulamu. Sulemaani kyagambye nti omuntu bwatyo bwe yateekebwateekebwa okubeera mu nsi eno yimuka ku magulu g'omukama omukisa era n'atugamba nti Katonda ebintu byatuwa abituwanga bya luki ono bwe yamuwa okutu yakumuwa ate nenyina yasigaza okukwe nekitaawe yasigaza okukifuka siti yajjako okwa maama we nakuono oba ono ne bajjako bino nemuga nze nafaanana maama nafaanana taata enfaananayo yajjanga yiyo kyangu nnyo okukuba ekifaananyi ne tukiteekano nga kikufaanana ne tekitegeeza nti yegwe oba otegedde bwe tuyuza ekifaananyi kino tekitegeeza nti gwe bwe tukoze eki era bwe tukiyuza kuosigalawo ng'olino ne bwe tugamba ka tukifumidde eriiso liveemu eryo lisigalamu kubanga kino kiki kyoba Bayibuli egamba nti Mukama n'atutonda mu kifaananyi kye tufa ne tuvaawo tekitegeeza nti Katonda aba akoze eki aba afudde kale kwata nfa kyomugambe nti Mukama ndi wano yogera ng'alina omwoyo omutukuvu ngambe nti Mukama ndi mu kifo kino leero okulaba okubeera bwoku okulaba ekitiibwa kyo leka omwoyo omutukuvu alabike mu bulamu bwange olwaleero ow'okumanya n'okutegeera manye bwe nnina okutambula naawe ne bwe nnina okukolamu ebintu by'ensi
ez'obubi, ezindowozesa okweraliikirira, ezindowozesa okutya n'okufumiitiriza obubi. Mukama zinyambule leero, otukuze n'omwoyo wo, onnaze n'ekitiibwa kyo, onnaze n'omusaayi gwo Yesu. Saba engeri ebyagala Katonda ateeke mulamu, okusaba ekintu ekyoyagala kiteeko nga kyalubeerera. Yogera naye yakutula ebigambo ebyo nogambe nti Mukama ndi wano olunaku lwaliro mu kifo kino nga njagala onnaze n'omusaayi gwo ssebo, njagala ntukuze n'okubeera bwoko Mukama. Mpaayo kino nga kyalubeerera, mpaayo okutegeera nga tekulivaawo, mpaayo okumanya nga tekulivaayo. Tinka omukisa mikono gyange nose ebigambo byogera ekintu ekyo mundayo. Yogera mu linnya lya Katonda omulamu. Yatula Bayibuli egambye nti Mukama byatuwa mu bulamu abituwa nga byalubeerera era abiteekateeka mu bulamu bwaffe nga talibijjawo aba abituwadde. Mukama we yatuwa obulamu yabutuwa, Mukama bw'akuwa okutegeera ajja kukuwa, bw'akuwa omukisa. Saba Katonda bintu kyakuwa mu linnya lya Katonda omulamu. Yogera mu bigambo ebyawafu. Ayi Katonda waaba Katonda ssebo, twaliisa obulokozi bwo n'obuyizaawo. Mukama abantu abaliko kino wano waliwo abaana b'okukitange, wano waliwo abaweerezaawo Mukama, wano waliwo bannabbi bo Mukama, naye nsaba okubeerako n'omukono gwo ayi Katonda wange. Leka obulokozi bwo Mukama, leka obuyinza bwo Mukama, leka bulabisibwe mu masakati gaabwe, okubeerawo gwo n'ekitiibwa kyo ayi Katonda wange. Buli omu kimusiikale birako ekintu ky'omuwa Mukama. Abantu bakolekitinga ebifo ebyenjawulo, birako abantu bowa omukisa mu mawanga ag'enjawulo, birako abantu bowa omukisa gw'okuweerebwa, birako abantu bowa omukisa gw'okutambula ensi eno. Wabeewo abali b'abaminisita Mukama, wabeewo bowa ebifo ebinene Mukama, wabeewo bowa obwa pulezidenti Mukama, wabeewo bowa obusumba Mukama, wabeewo bowa obwa bishopu Mukama, wabeewo bowa obw'obunnabbi Mukama, wabeewo bowa ebirabo by'obutume Mukama, kubanga oli Katonda agabanga tewejjusa, oli Katonda atuukiriza omuntu singa ky'akyoli. Mugambe nti ayi Katonda wange, imuse eddoboozi ly'oyogere. Mugambe nti ayi Mukama, ndi wano olwaleero, ojjuze omwoyo omundaya ow'okumanya, ow'okutegeera, ow'okubikkulibwa, birako ekintu ky'okwasa mu mikono gyange. Yogera n'okukkiriza. Mugambe nti Mukama, yogera ebigambo bino n'okukkiriza nti waliwo omukisa gw'ogenda okumpa nga gukyusa obulamu bwange, nze okubeera omuntu omulala, okubonaabona Mukama, n'okusinda Mukama, okwaba abasooka mu nsi. Mukama olwaleero wagula n'omusaayi gwa Yesu yafiire. Mukama nkuwangula n'omusaayi gwa Yesu. Yalezoma Mukama nti Mukama nkwebaza kubankusa kubanga oyeeka otukubo ogerekitaba ly'okukisa. Mugambe tayi Katonda wange, webale kubanga okwangusa endagaano zonna ez'obubi, amaanyi gonna ag'ekisikiza, kitange ebiwangulo olunaku lwaleero mu linnya lya Katonda omulamu. Yesu abengaleza waggulu. Haleluya! Haleluya! Kyekuwasa eddakiika ntono nnyo, twagala kuva mu kifo kino obudde bugenze. Katonda omulungi yeebazibwe kubanga tutera kweteekerateekera saavisi ey'akawungeezi. Katonda omulungi yeebazibwe. Katulaniise ku baana b'ennabwe parenti bajje batubuuzeeko mu linnya lya Katonda omulamu.